Kauma Cup Finals munange anyose wali mu kisaawe omuyimbi King Saha wayimbi oluyimba kunya ate wali gubadde muzigo omwerere ate nga omuyimbi Nina Rose munange agezezaako kuyimba oluyimba lwa Bobi Wine number 1 wali wonna laba nno ebibadde eno kabako munange ate kibadde kirala nnyo ngenda kubeera nga munange nga nkutandisa n'akatambi ka King Saha ebibadde wali munange ate wali munange mu Kauma Cup Finals gubadde muzigo mwerere abantu babadde bitya banyumiddwa ennyimba za King Saha ate wali wonna kati soke twabe bambi ebibaddeyo ko wali omuyimbi King Saha engeri gy'abadde abawamuko wali ate omudigido wali Kalma bano be bantu b'okkoyi abaala n'okunya era balaba abakwesinze bana rasta bayaswika enyamusamliko naye nga bwekityo munnange ate bwekitambudde omuyimbi King Saha wamma abaggunze omuziki munnange ate ne badda ne mukati ne beewogomako ate wali esaidi kakati esaidi yo nga nvuddeyo munnange waliwo akatambi akali mu kugenda ate wali viral ku mukutu ogwa TikTok ak'omuyimbi Nina Rose engeri munnange gy'abadde agezaako okuyimba oluyimba lwa Bobi Wine munnange ate wali n'omukulu Kabako omuyimbi Kabako wali muganda wange gwe alaba Jamina Tiyugi kakati ngenda kusaba video gimpeere like osharinge osubscribe ate wali kibeera kitambulira ddala kasooke tulabe bambi nga omuyimbi Nina Rose wali omwana abituddemu atya bwe kiti muganda wange kasooke nkuwa akatambi kano ate mmale nkomewo Thank you so much. Nina, let me tell you something. Feeling nice in my cry, especially when it's on you, on you. naye nga bwekityo munange ate bwekitambudde making sure nti nno osubscribinga olikinga osharinga wali wonna kibeera kitambula ngenda kubeera nga nkomawo munange mu maaso eyo ate ne video endala bwekiti